N'emityana abantu babe bakulembeddwa mu minisita w'ebyettaka ate nga ye mubaka omukyalo wa disitulikiti eno Judith Nabakooba ne ssentebe wa disitulikiti Joseph Luzige era nga bakubiriza abantu okujjumbira bulungi bwansi ono okubeera nga bayonjo naddala mu bitundu mwe bakolera. Tukirongoose tujje mu kasasiro tusanze obukyafu bungi drainage zonna nga mwazijjuza mu kasasiro era nja kusaba abasuubuzi b'omu kibuga kyaffe temutuula waka mujje tulongoose kibe kikulu nnyo nti tulongoosa mu kyenyigiremu ate mu kyagale kubanga kiyamba ffe okubeera n'ebifo we tukolera ebiyonjo ebifo ebitajja tuleetera ndwadde ebifo ebinyirira ate ebifo ebijja okusikiriza n'abantu abalala ababa naye nga exercise etambudde bulungi nnyo era manyi tujja kubeera bawanguzi tulongoosezza nga bw'olaba kasasiro ono yenna abantu bamwijje munda mu katale omwo naye twongerera okubakubiriza balemenga kulinda mu lunaku nga luno nti bwe bajja okuyonja. Wabula waliwo n'amaduuka agaggaddwa ab'obuyinza oluvannyuma lw'okusanga ebifo byabwe nga bikyafu kyokka nga bannannyini baabyo tebalabiseeko mu kuyonja. Kalyesobola Francis yakusakidde gwira ino ku KTV Amalindire.